si buli muntu gwe baleeta e Bulaaya nti abeera azze kukola wano. Wulirizawo bulungi nnyo. Si buli muntu gwe baleeta e Bulaaya nti baba bamuleese ajje akole. Abamu ku ffe batuleeta nga omuwala bwe yakubuukinga dda ng'ogenda kukola nga saddaaka ng'ogenda kusaddaakibwa. Abalala nga baakuleeta nga baakubuukinga mainly gwe ng'oli waakujjamu bintu bya munda nga baakutundamu bintu bya munda omuli omutima, obutaago, ebibumba, omuli bone marrow, omuli obwongo, omuli omutima, omuli ensigo. Igwe nga mainly kye baakuleesa y'ensonga lwaki ozze. Abalala ne bajja okukola nga bazze kukola nga bamalaaya okusaavinga mahotels ag'enjawulo eri abasajja abagagga. Egy'emirimu mu nsi zino ez'obuwalabu gye giri ate nga mingi nnyo era nga baganda baffe bangi nnyo bagikola. Wabula nga mmwe abasembayo batono nnyo ababa bazze nga muzze kukola mainly ogwo omulimu gwe nnyini gwe mwasayininga okujja okukola. Yenze Sheila Adita akatambi kano kawulirize nnyo, followinga page eno, kwata mu link zisinkanayo ku YouTube channel yange, subscribinga, kwata ne ku kade, tuteekayo videos ennungi zotalina kusubwa ate nga zikuzibula amaaso. Inze paka kati nkyalowooza kufa kwa Brenda. Kyova olaba tubagamba baana mmwe ab'obuwala mulaba, mmwe abali mu nnyumba mulaba. Bw'otuuka ng'okudduka nga dduka mu nnyumba ya mukamaawo oleme kutunula mabega. Bw'oba owulira nti oyagala kudduka dduka obulireyo oleme kutunula mabega yadde kuba mu kyoyo kigamba obanzireyo. Bw'oba otuuse okudduka ddukira ddala. Wabula nga gwe atali serious kudduka sigala kanka kuddiremu kano tekakubuzaabuza. Igwe awulira nti nno oyagala kudduka mu nnyumba ya mukamawo nga waliwo embeera eyo ekuleetedde okwagala okudduka dduka obulireyo oleme kutunula mabega. Nga ne bw'oba okwatibwa baleme kukulimbalimba nti odde ewa mukamawo. Kigaanirewo, sigalira ddala kuba wali osazeewo okukola ki? Kudduka. Sigalirayo ddala gy'odduse eyo. Wabula nga gwe atali serious nga odduka ogamba kanzireyo oba kanzireyo nga ne baba bakukutte bakulimbalimba bakuzze nodda, igwe sigalirayo ddala tokola kitodduka. Kubanga ku ssaawa eno nze ntandise okulowooza ku nfa ya Brenda. Ne neebuuza kiki ekyo Brenda kye yakoze ekyaleetedde omuwarabu okumutematema n'amutuusa kweryesa. Brenda yakoze ekyo ekinyiiza omuwarabu ne kimuleetera okutta omwana w'abendi, n'amusokola mu buli kamu konna konna, n'amugjamu ebibumba, ne bamugjamu omutima, ne bamugjamu akataago, ne bamugjamu ekibumba, obwongo ne babusokola, buli kintu kyonna eky'amakulu ekirina okubeera mu muntu ne bakimugjamu. Kiki Brenda ekyo kye yakoze ekinyiiza ennyo ekyaleetedde omuwarabu okutta omwana w'abendi mu ntiisa bw'etyo? Era kiki ekyo Brenda kye yakoze ne kinyiiza omuwarabu okutuuka ku ssa y'omusalako omutwe? Kiki ekyo Brenda kye yakoze ekitasobola kusonyiika muntu yenna ng'akikoze? Era nga lwaki Brenda bw'aba abadde ng'anyiiza mukama we n'amuleetera obusungu bwe butyo, lwaki teyamukwata n'amuzza ku ofiisi n'agamba nti nno omuntu si kyamusobola? Kati nno yeri picture gye tubagirayo nti nno temulinda muntu yenna kukuyamba. Ofiisi tezikyabayamba era tezigenda kubayamba. Gwe bw'owulira muganda wange embeera ng'eganyi, w'owulira ebintu bikuyinza, w'owulira okabya okooye, tokyasobola gumiikiriza dduka. Kwatamu obuntu obutono dduka. Kyova olaba wano tubeegayirira ne tubagamba igwe mukama wo atandika okukyusa mu mbeera ng'olaba atandise okunyiga ewatali nsonga, atandise okutulugunya ewatali nsonga, atandika okweraliikirira nti ekiddako ayagala kukutta. Yiiya amagezi otya bw'ogenda okufuluma awo? Kubanga ettono ly'omala tandika okuyiiya, ogenda kuyitawa, onoobuuka otya geeti, ogenda kubuuka otya ekikomera, ye bw'ofuluma ofulumirawa, ye bw'oba oyagala taxi egenda okukuddusa ezisimbawa. Kola obudde obumala ng'onoonyereza, wabula tobeera waawo nga weefumbikidde ogamba maybe essaawa yonna ajja kukyusa, maybe ajja kukyusa. Akantu akatono katandika okukola nga golaba kakulumya, tandika okatwala nga akali serious. Akantu akatono koolaba mukama wo katandise okukola nga kakulumya, tandika okatwala nga kali serious, kuba gye bujja eyo maaso ayinza okukola ekibi ekisingirayo ddala, ayinza okukola ekintu ekibi ennyo ekitagenda kuva ku bantu bo ku mutima
teekako naawe muyiga okutaasa obulamu ng'ebintu biganye. Bano be mwesibako si baŋŋanda zammwe. Mudduke, kyekintu kyokka kyokka ekisigadde. Mudduke, oba oddukira ku ofiisi oba oddukira ku poliisi nga ne bw'abazze mukama wo ne yeetooloola atya, bagambe sigenda kuddayo mu eyo nnyumba, sigenda kumukolera kuba musiŋŋaanye okubeera threat. Okitegedde? Sigenda kuddayo kuba bosi wange muzudde ali threat gyendi. Tebeetaaga kusaba evidence. Gwe bagambe yenze evidence. Mweraliikiridde, antiisizza, sisobola kumukolera, nsuubira ajja kunzita. Kubanga naawe bw'okola ebintu byonna mukama wo bye yeekengera n'akuwawaabira n'agamba nti akwekengedde era akutyufuuse threat, basobola okukusiba. Kati naawe mukama wo mufule okubeera threat. Bw'oba omudduseeko osobole okutaasa obulamu. Oba ontegedde? Yenze Adita, nsisinkanayo ku YouTube channel yange.